abaddeyo erudda eyo kabitutuuseko mu bujjuvu. Eno yemu ku ngeri ebitongole by'okwerinda mu ggwanga gye beetegekedde omukolo gw'okulayiza President Museveni nga May 12 ku kisaawe e Kololo. Okusinziira ku mwogezi w'eggye ly'eggwanga Pade Ankunda, ebyokwerinda biri gulugulu era balina enteekateeka ez'enjawulo ze bataddewo okubinyweza. Ojja kubaawo n'ennyonyi ennwanyi okulaga Abannayuganda nti tuli beeteefuteefu okulinda ensi yaffe ate nazo zijja kubeera wano mu Maleete. N'olwekyo tusuubira nti omukolo gujatambula bulungi. Ankunda alabudde abo bonna abateekateeka okutabangula omukolo gw'okulayiza President Museveni n'abategeeza nga bwe bajja okwasibwa omukono ogw'ekyuma. Bawulidde nti waliwo abaagala okwekunga eyo balina entegeka okulayiza pulezidenti omulala bagala bagamba nti ebyo bajja kuba nga bamenya amateeka ate poliisi gakikiriza. Mu ngeri y'emu omwogezi wa NRM Ofono Opondo ategeezezza ng'ekibiina bwe kiyise abakulembeze b'amawanga amalala 16 n'abagenyi abalala abasukka mu mutwalo. Tusuubira ba heads of state ba president abakamala okukonfaminga abagenda okujja ku Thursday 16. Abamu batandika okutuuka kuno leero, abataano bajja kutuuka nkya, abasigadde bajja kutuuka ku Thursday ku makya. Tusuubira wano mu kisaawe e Kololo kwolwo abantu 300 nga 1,200 abayitiddwa ne kaadi. Tusuubira omukolo okutandika ssaawa 2 z'okumakya gukomekerezebwe ssaawa 8 singa ebintu byonna biba bitambudde bulungi. Ofono agasseeko nga bwe bayise n'abakulembeze b'ebibiina ebivuganya gavumenti okuli FDC, DP, saako n'ebibiina ebirala. Abakungu abakulembeze b'ebibiina ebivuganya, ebibiina ebifuzi, political party leaders, bonna bayitiddwa 29. Ababadde basimbyewo ne President Museveni abantu 7, Bakiza Besigye, Mama Mbabazi, Maureen Kyalya, bonna bayitiddwa era kadi zaabwe zimaze okutuusibwa. President Museveni wakulayizibwa ku Lwokuna luno ng'era gavumenti eteeseteese okuliisa n'okunywesa abo bonna abanabaawo ku mukolo gw'okulayiza. Olunaku lusigadde lwancaluka, Pulezidenti w'eggwanga alayizibwe ku lunaku Olwokuna. Okusinziira ku bategesi b'omukolo guno, entegeka zonna ziwedde okugibwako ngalo era ng'ekisigalidde y'essaawa yokka. Wano ku kisaawe e Kololo, Joan Comfort Agazu, Kingdom TV, Amalindilire. Wow, ate tweyongerayo mu malindiriro amalala ng'ebula olunaku lumu President Museveni alayizibwe ku kisanja kye ekyokutaano. Banna DP basabidde President Museveni essala enkambwe essaako n'okukoowoola emyoyo gy'abafiira mu lutale Luweero okugolokoka okumulemesa okulayizibwa ku bukulembeze bw'eggwanga olw'ensonga nti yalondebwa mu bukyamu. Nakawesa Hairati kalituvire ku ntono. Bannakibiina ekya DP basabidde President Museveni essaala enkambwe nga basaba emyoyo gy'abo abavubuka abalwana olutalo olwamuleeta mu buyinza gisituke gimulemese okwebaka olw'okwefuula nakyemalira. N'omusaayi gw'abaana baffe ogwayika eweeru nga gwayikira bwereere nagwo tusaba gumusuze nga teyeebase Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni. N'ebigambo Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni bye yayogera mu kamwa nga yakafuka President mu 1986 nti ekizibu kya Afrika be ba Pulezidenti abalemera mu bukulembeze, nga naye kati alemedde mu bukulembeze afuuse ekizibu kya Afrika. Banadipi bagamba nti President Museveni tasaanidde kulayira kubanga akimanyi bulungi teyawangula kalulu kano mu butuufu, era ne bagattako nti bo nga bannakibiina kya DP wadde baayitiddwa si baakugenda Kololo okwetaba kulayira kwa nakyemalira President Museveni. Baatuyise naye tetujja kulinnyayo, wabula tugenda kukola
lisooka kyonna okulaba obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti tubukomya mangu nga bwe kisoboka nga constitution bweragira. Tukitwala nga kikola kya bujozi era tukivumirira. Tetukkiriziganya na kulayira k'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti wa Uganda kubanga akituuseeko ng'ayise mu kubba bululu na kweremeza bwa pulezidenti. Bano era nga bakulembeddwamu Paul Kakande bavumiridde ekikolwa eky'ababaka ba Parliament okwefuula abakuutira nakyemalira Pulezidenti Museveni akadingidi ne bavaako ebyo ebikolwa ebyabalonza nga badda mu kweyongeza emisaala nga bali mu Parliament okwosaako n'okukubira Pulezidenti Museveni entoli. Twebaza ezo gavumenti ezaaganye abantu bano okugenda mu nsi yaabwe nga zibamu visa. Era tuwasaba ne Pulezidenti Museveni mugimumme. Wano era omwogezi wa DP Paul Kakande ayongeddeko nayeebaza amawanga ago gonna agatandise okulaba enkola ya Pulezidenti Museveni nga nakyemalira wano ne bagaana abamu ku bakungu be okubawa visa okusobola okugenda mu mawanga gaabwe era ne basaba ne nakyemalira Pulezidenti Museveni bamugaane okudda mu mawanga gaabwe wanaamanya nti ensi yamukoowadda. Ekitebe kya FDC poliisi yakirumbye n'etwala ebintu byonna ebyabadde mu ofisi. Kati poliisi ne Kayihura tebakyakolera ggwanga, bakolera nakyemalira. Era tewakyali mateeka gafuka ggwanga lino agali mu constitution, wabula Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni kyayagala lyetteeka. Ate ku kyokusibira abamu ku b'oludda oluvuganya gavumenti, bannadp bagambye nti ekitongole ekya poliisi nga kw'otadde Kale Kayihura basigalira kukolera nakyemalira wabula tebakyali bantu bakolera eggwanga. Alyongeddeko nti ekyo ekyokuggala ofiisi za FDC kyakutiisatiisa wabula n'avumirira ekikolwa ekyokumenya ofiisi zino ne bajjamu ebintu byonna ebyabaddemu. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV Amalindilire. Weewaawo ate mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga naddala mu kibuga Kampala, ekitongole ekya KCCA ekivuddeyo ne kirabula bannayuganda naddala bannakampala ku kirwadde eky'omusujja gw'enkaka ogweriisa enkuuli ensangi zino. Omusasi waffe abaddeyo nga KCCA etegeeza bannayuganda ekirwadde kino. Gavumenti etaddewo etteeka ekkakali eri abantu abafuluma oba okuyingira eggwanga singa banaaba tebagemeddwa kirwadde kyankaka. Okugema ekirwadde ky'enkaka kati kya tteeka eri bonna bannayuganda n'abo abayingira mu ggwanga. Okusinziira ku mwogezi wa KCCA Kawuju Peter, ebifo kati ebigemerwamu biwera bina mu ggwanga lyonna. Ngira kati wakufuluma ggwanga nga tolina kaadi y'ensonga lwaki tugamba kati namba zeeyongedde wano waffe ne ku malwaliro amalala wonna. Ensonga lwaki olaba abantu bagendayo okubagema ate era n'abayingira okubasaidire babagema n'okugwa wano olw'ofuluma era olina okulaga nti wagemeddwa. Ministry eya health yafulumyayo ekiwandiiko ne bagamba nti waliwo amalwaliro 4 oba ebifo 4 ebirina okukola omulimu guno ng'ekisooka ly'eddwaliro lino lya City Hall, waliwo surgery, newabeerawo Noviki, newabeerawo Kazuri Entebbe. Kawuju awakanyiza ebigambo ebizze biyitingana mu mawulire ng'eddagala erikozesebwa okugema ekirwadde ky'enkaka bwe liri ery'obwereere ekitali kituufu. Tunabafuna ku ddagala okuva mu minisitule yonna eryaffe lyetukozesa tuligula bugozi. Agasseeko nti nga minisitule y'ebyobulamu bwe yalina enteekateeka y'okugema abantu ekirwadde ky'enkaka ku bwereere, wabula bonga KCCA basasuza buli abaagemebwa $10,000. Minisitule yafulumiza plan ne programu yaabwe yonna ey'okugema abantu okutangira ekirwadde kino mu ggwanga lyonna. Buli muntu ajja okufuna akayiso kano wano ku sitemo asasulayo $10,000. Kawuju akubiriza bannayuganda okwettanira okugemebwa ekirwadde ky'enkaka kuba kikyasse nnyo ensangi zino. Wano tukikola nti senga kiba kibaddewo kituuka nga abantu bagemeddwa. Minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga erina enteekateeka ez'okugema bannayuganda abateesobola mu by'ensimbi ku bwereere. Kingdom TV, Nakalema Grace, Amalindilire.
bulijjo eyewa ez'omumbagwe bazikuba nange kaneyongereyo n'amalindilire amalala. Omusango gwa General David Sejjusa oguwulira kkooti y'amateeka teguwuliddwa olunaku olwaleero oluvannyuma lw'omulamuzi aguli mitambo Owerri Ouma okufiirwa ow'oluganda lwe. Okusinziira ku muwandiisi wa kkooti eno Atingo Stella Beatrice, omusango gwongezeddwayo okutuusa ku Lwokutaano lwa ssabbiiti eno. General David Sejjusa yeekubira omulanga mu kkooti ya ssemateeka gye buvuddeko ng'ayagala etaputa amateeka agamukkiriza okuwumula emirimu gy'amagye g'eggwanga lino mu butongole. Nti engeri gye yafiiriddwa abatuwa olunaku olulala era batwadde Lwakutaano ssaawa 5:30. Lwokutaano wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 13 guno omwezi ebbanga lye mumaze nga mbonabona zaironi olukumpeyingane nakino kyemusango kitawa bagamba nti kyoyagala kikuseeso kino kyetuliko kyamugaso nnyo era obudde bujja kutuuka kijja kuulwa omusango genda mu maaso wadde Lwokutaano tukomewo weewaawo wetugendako malindilire amalala ebyokwerinda olunaku olwaleero byongedde okunywezebwa mu ngeri y'okukuuma emirembe ng'omukulembeze w'eggwanga ng'ali kumpi okulayizibwa mu butongole. Enguudo ng'olwa Entebbe Road luggaddwa ng'era emmotoka za buyonjo ne takisi zikozesa olwa Entebbe Express Highway n'ekigendererwa ekyokukendeeza obulipagano bw'ebidduka. Bo abakungu abagenda okwetaba ku mukolo guno bakukozesa oluguudo olukadde olw'Entebbe kibasobozese okutambula bulungi. Omusasi waffe Nasaka Jowery abaddeyo kabitu embujjuvu. Ebyokwerinda biri ggulugulu ku luguudo oludda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'eggwanga lirindirira abakulembeze n'abakungu okuva mu mawanga ga Afirika ag'enjawulo okubaawo omukolo gw'okulayiza Pulezidenti Museveni ku Lwokuna lwa wiiki eno. Ebidduka byonna ebibadde bikozesa oluguudo lw'Entebbe byakweyambisa oluguudo olupya olwa Entebbe Expressway oluva e Kajjansi okudda e Busega. Mu kyo abantu abava mu kibuga bakuluyingirira Busega baguke e Kajjansi nga n'abava Entebbe bakuviirako Kajjansi. Kino kyakuyamba okwewala obulipagano bw'ebidduka ku luguudo luno n'obujagalalo. Wadde nga biri bityo, bo abaddukanyiza emirimu gyabwe ku kkubo lino si basanyufu n'akamu nga bagamba nti okuggala kw'ekkubo lino kwa kubafiiriza nnyo bo abakolerera emmere ya leero n'amafuta ge bakozesa ga kugenda nnyo era nga gavumenti yandikoze nga bwe gwali ku kujja kwa paapa. Gavumenti yali tuplaningidde nga bwe yapulaninga entambula ya paapa tetwayisibwa bubi ekitegedde entambula ya paapa yajja nekolola ennyini emmotoka zatambula zayitako naye nga ziyitako mu bwegendereza kuba tulina abantu baffe abegendereza abatambula ku luguudo ne baba nga tebayisa n'ennaku 3 zatuyitiridde obungi ffe tukola mmere ya leero ku lwaleero lwotokoze tolya ekiwulidde olipootinga ku mulimu ewulidde wankubadde pulezidenti tumwagala agenda kulayira fine tetulina naye kizibu naye wano ffe tuli bantu bawansi eno tetulina kyetulya singa tetukola. Poliisi y'ebidduka mu ggwanga esuubira okufulumya entambula y'ebidduka nga bw'enaabeera mu kibuga Kampala eri abo bonna abaneetaba ku mukolo gw'okulayiza Pulezidenti Museveni. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Jowery, Amalindilire. Olwaleero Kingdom TV esobodde okuwayamu n'akubabaka ba Parliament ab'enjawulo ssaako n'omuntu wa bulijjo ku biki bye basuubira President Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye okukolera abantu. Emboozi eno era egobereddwa omusasi waffe Jowery Kisakye era kagituwe embujjuvu. Nga wabula ssaawa busaawa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alayizibwe ku kisanja ekyokutaano, abantu omuli abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ko n'aba bulijjo banokoddeyo ebimu ku bisuubizo bye yakola mu kisanja ekiwedde naye nga tabituukiriza. Mu bimu ku bye banokoddeyo mulimu enguudo ezikyali embi, obugagga bwe batannafuna, amasannyalaze agali ku buseere n'ebirala. Omubaka wa Masaka Municipality Mathias Mpuga Nsamba ategeezezza ng'omukulembeze bw'alina okwetondera eggwanga ku bulimba bwa zaakola era amukuutidde okulekulira mbagirawo ng'alayidde okulaga okwekuba mu mutima.
Ye omukiise wa Fort Portal Ruhunda Alex ategeezezza nga gavumenti bwerina okusookera ku by'obulimi olwo nno esobole okutumbula ebyenfuna by'eggwanga n'okukola enguudo okusobozesa abalimi okutambuza ebirime mu butale. Omulabi omulungi tusaba otusonyweko olw'amaloboozi ago agatasoboddwa kufunibwa. Ate ng'ebula olunaku lumu President Yoweri Kaguta Museveni alayizibwe mu butongole, olwaleero tukuleetedde olugendo lwe mu bufunze nga luno tukuleetedde ebisanja bye ebibiri, ekyasooka ekya 1996 n'ekya 2021. Mu mwaka gwa 1996 ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano gy'emyaka 2 gye twakakuba amabega President Yoweri Kaguta Museveni yalayizibwa ku kisanja ky'ekisooka oluvannyuma lw'okuwangula banne ababiri bwe baali bavuganya okwali Paulo Semwogerere ne Muhammad Kibirige Mayanja. President Museveni yawangula obululu obukadde 4 n'emitwalo 42,119 era nga kino kitegeeza nti yawangula n'ebitundu 74 n'obutundutundu 2 ku buli 100. Ebyava mu kalulu kano byalangirirwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano era waayita ennaku 2 zokka Museveni n'alayizibwa. Emikolo emikulu gyali ku kisaawe ky'ameefuga Kololo era nga mu kulayira kuno Museveni yawerekerwako mukyala we Janet Kataha munnamungi w'omuntu eyali akubyeko obugule. Mu kulayira kuno ekibiina kya National Resistance Movement ne programu yakyo ya 10-point program, Museveni amakanda yagasimba ku bukuumi obw'omunda mu ggwanga n'okussaamu ekitiibwa eddembe ly'abantu kiyite internal security and human rights era nga mu kulayizibwa kwe yakinoganya nti buli munnayuganda n'ebintu bye balina okuweebwa obukuumi. Mu nsonga endala ze yakulembeza mwe mwali Action Program for Women kiyite okulaakulanya abakyala. Mu nsonga endala yafuba okulaba ng'alwanyisa obulwadde bwa mukenenya obwali bukyasa ensanja ezo. Museveni mu kisanja kino yali amyukibwa omukyala Specioza Wandera Kazibwe mu kisanja kye ekyamala emyaka 5 okuva mu mwaka gwa 1996 okutuuka mu mwaka gwa 2001. Weewaawo wetugendako omugavudde ebweru w'eggwanga omutemu atannaba kutegeerekeka biruubirirwa bye afumise abantu banange omu ku bo afiiriddewo. Ettemu lino libadde ku ggaali y'omukka mu ggwanga lya Bugirimaani. Poliisi ya Bugirimaani ekutte omuvubuka ow'emyaka 27 oluvannyuma lw'okutirimbula nnamukadde w'emyaka 5 nga yeeyambisa ekiso ekimujje mu bulamu bw'ensi n'alumya n'abalala 3 mu kifo awalinyirwa eggaali y'omukka. Ensasagge eno eguddewo ekiro ekikeesezza olunaku lwaleero mu kimu mu kibuga eky'e Bugirimaani. Okusinziira ku kunoonyereza kwa poliisi n'ebifaananyi ebyakwatiddwa ku ntambi biraga ebigere by'omusaayi nga biva mu kyana ekimu eky'eggaali y'omukka n'omusaayi okubuna mu kyana kino. Minisita w'ensonga z'omunda mu Bugirimaani Joakim Haman ategeezezza nga omuvubuka eyenyigidde mu butemu buno nga bwali omugu w'eddalu era eyeetaaga okwekebejjebwa. Bannamukadde 3 abaddusiddwa mu ddwaliro bali ku Naakya Tebuukye. Bwe tugendako mu by'emizannyo, ekibiina ekiddukanya eby'emizannyo mu ggwanga kyeyamye okusasulira abakungu ba gavumenti awamu n'aba National Council of Sports okugenda e Zurich babangule ku nzirukanya y'omupiira mu ggwanga. Munnabyamizannyo Brian Katende katuviire ku ntono emboozi eno. Newankubadde salesale w'okuwandiisa eyaweebwa ebibiina ebiddukanya emizannyo mu ggwanga yaggwako mu August w'omwaka 2014, kyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga FUFA kyeremye bwe kitegeezezza nga gavumenti bw'erina okusooka okutunula mu nsonga zaabwe. FUFA yeeyamye okusasulira abakungu ba gavumenti okugenda e Zurich ku kitebe ekya FIFA okulambululwa ku mateeka agafuga omupiira mu ggwanga. Okusinziira ku mumyuka wa pulezidenti wa FUFA avunaanyizibwa ku kuddukanya liigi y'eggwanga ey'ababinywera Dennis Mukasambidde,
ategeezezza nga bwe baawandiikira edda Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Lukakana Lugunda ku nsonga y'emu era n'abakkiriza baweebwe certificate ekkiriza okugenda mu maaso okuddukanya omupiira mu ggwanga. Omuntu abadde atwala gavumenti ye Prime Minister mwenna mubadde mukimanyi, so twamuwandiikidde akkiriziganya naffe ekintu kino tukibaddemu ebbanga. Nze nyakagenda mu meeting Vice President nzisukka ne 10 ne council yonna kinga tudisikasinga ekintu kyekimu so kiro erusoose ne Prime Minister twaka mu meeting emirundi ng'ena era eventually twamuwandiikidde nga tudisikasinga olwe twasembayo Prime Minister yabagamba mu meeting njagala mugende muwawo certificate. Mbidde yennyamidde olw'ekibiina ekiddukanya emizannyo mu ggwanga ekya National Council of Sports okwekyusiza mu kitinga embazzi. Kubanga batukize ebintu 99 ng'ate abalala tebalina even one or two of those things. FUFA mugiwe certificate yali industry communication. Kati last week tugenda muwandiikira nga tumukubira nga tumugamba ate bano bazzeeyo ne council yaliwo ne bakkiriza nti tugenda bawa certificate mu mbeera eyo nga betugonjoola ebirala. Council ino yalinekkiriza bwe baddayo ate okukyuka ogenda okuwulira nga minisita agamba bino agamba biri kati naffe era gasula tuzeewa paminisita tugaa tumanyi bwe twasemba okukoma ate twazzeeyowa. Wano wakatiriza nga FUFA weerya neeteefuteefu okusasulira abakungu ba National Council of Sports okugenda e Zurich okunnyonnyolwa ku ngeri omupiira gye gulina okuddukanyizibwa mu ggwanga. Ekyokukola tulimu ebyo ebintu ebitonotono lwakuba abantu abamu bo balowooza nti balina office nga bayinza okukola kye baagala. Of course naffe tugamba tikigenda kutusoboka. Tulina abantu abatuwa obwesigwa wabula Kingdom TV bwetuukiridde omumyuka w'omuwandiisi wa National Council of Sports David Katende Ssemakula aganye okwogera ku kamera zaffe ategeezezza nga bwe balina enteekateeka ez'enjawulo ku nsonga y'ebibiina ebiddukanya emizannyo mu ggwanga okwewandiisa. Ssemakula agasseeko nti FUFA tebagimanyi mu butongole era nga balinze bawandiikire mu butongole so si kuwanyisiganya bigambo. Gye buvuddeko minisita omubeezi w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza Charles Bakabulinde yalaalika ebibiina ebitenneewandiisa na National Council of Sports bwe byolekedde akaseera akazibu. Mu ngeri y'emu FUFA ekubye olukiiko olw'enjawulo okusala entotto ku nsonga y'okwewandiisa mu National Council of Sports. FUFA erajjanidde gavumenti wamu ne National Council of Sports nga kino kyekibiina oba kyekitongole ekiddukanya emizannyo gyonna mu ggwanga nga kikolera wansi wa gavumenti okukendeeza amaanyi ne speed gye bakozesezza mu nsonga eno. FUFA egamba nti National Council of Sports eyagala kubajja mu muzannyo gwa mupiira ekintu ekyali kituufu era nga FUFA egamba nti byo byekola ebikolera amateeka ga FIFA wabula ate aba National Council of Sports bo balemeddeko bagamba nabo bakola babikolera amateeka era bo bagobera amateeka. Olwa Kingdom TV amalindi agende emizannyo nze munali emizannyo Plan Katende. Na bulijjo ebirungi biggwa byokya n'olwekyo omulabi omulungi atasobodde kulaba amawulire gaffe amalindirire kankuddiremu emitwe emikulu egikoze ogw'olwaleero. Enteekateeka z'okulayiza Pulezidenti Museveni ziri mu jjiya ebula ssaawa mbale. Bo banna-DP basabye essaala enkakali baagala Pulezidenti Museveni aleme kulayizibwa. Ate yo gavumenti si yakukkiriza abantu okufuluma na kuyingira ggwanga nga tebagemeddwa musujja gwa nkaka. So nga ne FUFA eri mu kusala ntotto za kwewandiisa mu NCS